mwabo mulembe guno muwulire waliwo bye tutakyalina kubanyumiza oba kubasomesa kubanga mubaddewo mu mulembe gwammwe nga gutandika newe guli okutuuka leero naddala mu byobufuzi mu byenfuna mu byokuwulirizibwa omulembe gwaffe gwali gwatemebwako ettaka nga ffe ne bwe twogera tebatuwulira Katonda n'atusitula n'atujja eyo n'atuleeta okuba kati nga batuwulira kati batuwulira ffe mboozi naye omanyi bwe twajja Katonda yakikolako mu Bayibuli mwekiri omanyi Katonda bwe yatandikira David political party waliwo ebintu byajja byekyusa bwe biti ne bijja mu modani we naye nga mu Bayibuli gyebiri omanyi Katonda bwe yatandikira David okufuna political party okuyingira mu byobufuzi omanyi Katonda bwe yatandikira Dawudi obugagga alyoka afune naye ayogerweko paka leero eyali omwana w'ekibi eyali omulunzi eyali ku ttale omanyi kyekyali kitegeeza okuba nga awaka waliwo pati gwe ne batakuyita ng'oli wawaka edda bwe wabangawo ekintu ewaka nga batugamba aba bagenza okulunda nti ku ssaawa nga 6 komawo okomyawo ente ne zibeera wano bwe wati ojja olye naye ng'awaka waliwo pate ne batakutegeeza nakutegeeza gw'olina kuba ku ttale gw'omanyi kiki kitegeeza Katonda omanyi Katonda bwe yasitula Dawudi amugje eyo amuleetere political party okimanyi nti ebyobufuzi ebyaliwo mu Isirayiri ebiseera ebyo bw'obyetegereza byali bya political party nga David alina okufuna political party ajje mu political arena oba ku political arena ajje ku political surface aveeyo eri ajje yenkanenkane ne Sawulo omanyi ekyaliwo omanyi Katonda bw'akolamu ebintu okay katumale okusoma ennyiriri ezo olabe ebizibu by'oyitamu omanyi nti Katonda apulaningira omuntu mu buli kintu bwe kigenda okubeera Samwiri ekisooka essuula 17 olunyiriri lwa 25 eno gye biva bali bagenze kulwana bali eyo batutte ebbanga Yese tawuliza baana be omutima gwamuli kuba genero abaana be kubanga ensi ekimanyi ffe twabeeranga ewaka eyo waffe Ssemukombe nga tetunagenda bunjako batata bange babiri gundi bayingira amagye Katongole David ne Kiwanuka Richard kati waliwo lwe bakomangawo ne bajja ku kyalo nga bonna bambadde full uniform nange kadogo ne nyambala nga amaka galimu bajenera aba Kiwanuka Richard David Katongole n'akatooto taawo ng'era bw'okalaba ono afande Katongole Kiwanuka Richard nga waliwo ne ASP awo in making ng'ensi yonna ekimanyi batabani ba Luyindi bakomyewo batabani ba Luyindi Kiwanuka yazze ate basajja bawanvu kakati Yese omutima gwe gwamuli kuba genero balinga n'ekyalo kimanyi tuyo omusajja tagambwako abaana be bonna bali mu magye ga Isirayiri era bwe yateeka amatu ku ttaka alinda agataliiko nfuufu olutalo lwa ngerigeri olutalo kiki ekiri eyo n'agamba Dawudi twalira banne ebyokulya Dawudi bwe yali ku ttale banne tebaamunoonya paka Katonda lwe yagamba mugende mu munoonye naye ate bano abali eri Dawudi bamugamba genda olabe banno obutwalire n'ebyokulya bamuwa emikebe gya nido amata amakalu ye nido ne bamuwa emigaati kubusi
nayo kyemigaati n'ateeka mu kibbo n'akola atya n'ateekako amata amakalu wano amata amakalu amata gag'obuwunga wano gatambula nnyo namugamba genda olabe banno kumbe Katonda agenda okukolera Dawudi political party enseeka kase Katonda takola kintu kitalina makulu kitalina kiddako ebizibu byoyitamu bwe bibaamu Katonda aba alina waakuzza awalala kakati wulira nga Dawudi atuuse Dawudi agenda okutuuka Katonda akola timing awo Dawudi atuuka omusajja avaayo eri mu lusiisira bano badduka Dawudi akiraba Dawudi neyeewuunya nnyo kuba ye yali alaba kirala munda mu ye Dawudi yali munene nga muwanvu nga mukulu nga mutegevu okusinga bwe bamulaba wano ku ngulu jo Mame Beni yabadde addayo okugenda okumukola review ku gundi eri yamutuukako ataaka eri yamutuukako mutabani we namugamba nze mami ngenda naawe nze ku kye nakulabako luli tugenda babiri tugende kubanga nze nkuvunaanyizibwako daddi yaŋŋamba nkulabirire tugende nga bagenda aba nga batuuka mu ddwaliro Ebeni atunulira buli kimu ng'atunulira abasawo ng'atunulira ati ng'agenda ku reception ng'abuuza abasawo mulina wano interview y'abasawo mugimpe mwagala okulikuruutinga wano abasawo abakola mumpe interview interview ezammwe zaddi ne bayita maama we ne bamubuuza ono omwana wa myaka emeka nti kiki omwana asaba interview kubeera musawo waliwo omuntu gwosobola okulaba nga muto naye nga mukulu nti eki abagamba yes mbwabaawo interview nze wendi eyo takyaddayo eyo tebakyaddayo byawedde naawe wadde ki kuba mugenda gamba ate obyogedde bagenda bakwata wa Mame Beni bamujjanjabira Busoga yeri aluwa waggulu bwadooza muno bamujjanjabira gundi Kasese gyali edda ssebo ekyo tetukikola ku booderi eya Kenya wamawulira kiki mbadde gamba omuntu ayinza okukola ekintu Dawudi yatuuka n'ayogera ekintu ulira Bayibuli bwegamba ulira Bayibuli Dawudi atuuka omusajja akyankalanya naye waliwo ebigambo bye baali bayogera ebisuubiza ebyo bino bye njagala tuwulire kati Samwiri ekisooka 17:25 abasajja ba Isirayiri ne boogera nti mulabye oyo omusajja ayambuse mazima asoomooza Isirayiri kyavudde ayambuka olunaatuuka omuntu anaamutta kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi era anaamuwa ne muwala we era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri 26 awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono n'ajja ekivume ku Isirayiri kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole yani asoomozza eggye lya Katonda omulamu 27 abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta owulidde Katonda bw'akola ebintu Dawudi atuuka omusajja akyankalanya bonna badduka wabula badduka bamanyi ebisuubizo ebiriko kabaka yayogedde omuntu agenda ebisaanyizo by'omuntu alina okutta Goliyasi bye bino ge makulu g'ekintu Katonda musome bulungi Bayibuli omwoyo mutukuvu atuwa ekisa tusome Bayibuli nga agitunnyonnyole wulira kakati ngenze mu kusomesa luli mbadde mbuulira Dawudi atuuse tugenda genda mpola wulira Samwiri ekisooka 17:25 abasajja ba Isirayiri ne boogera nti mulabye oyo omusajja ayambuse mazima Goliyasi yajja
n'abasoomoza n'abayitamu Dawudi alaba ne bagamba bane omusajja wuyo mudduke tuve wano omusajja Dawudi n'abuuza kiki naga mulaba omusajja oyo bw'atusoomooza bw'ayambuka nga bwaddiŋŋana omusajja tufuulidde ddala ab'ebigere asoomooza Isirayiri kyavudde ayambuka awo lunaatuuka omuntu anaamutta kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi era kabaka yayogedde omuntu anatta omusajja ono kabaka agenda mugaggawaza n'obugagga bungi nnyo kati wano kiba kitegeeza abaavu temujja ate omugagga osangiddwa ng'oli mugagga olina obugagga bungi gwe bino tebikwatako ekyo kisaanyizo kimu era anaamuwa ne muwala we era anaafuula ennyumba anaamuwa ne muwala we kitegeeza akuba Goliyasi alina kuba singo bino bisaanyizo anaakuba Goliyasi alina okuba nga ali singo gwe yamala okuwasa wano tojja abawala bamanyi okunoonya ku mativi ne ku marediyo oba omutunda bwoti ogambe kaninde enamba ye n'agamba Sekadama tokuba awonozaawo peeni Sekadama tokuba kitegeeza gw'ovuddeko owa booda tokuba ng'owa booda ozaawo ebisanyizo bwe weebiri byerambisa olujja agambye agenda mugaggawaza n'obugagga bungi nnyo kitegeeza kino kyabaavu omwavu awo oyiseewo agenda kuwa muwala we oli mwavu ate tonnawasa oli singo kitegeeza gwe haaja owaabana ovuddemu gwe omukristaayo eyawasa edda gwe ovuddemu kuba tokkirizibwa kubeera na wakubiri gwe ovuddemu bino byabaavu abatannawasa Katonda ya settinga president Katonda ya settinga qualifications zayagala omuntu akuba Goliyasi ng'azisettingira mu kamwa ne mugundi ya Sawulo ya settinga ebintu bino nga Katonda yateekateeka dde omuntu oyo omwavu omunaku atawasanga nga gyali Katonda yosooka muteekateeka n'amuteekayo kubanga mu ssula y'e15 yali amaze okuggyako Sawulo obwakabaka n'agenda n'abako gwateekateeka gwe yagamba nti nonze omuntu alina omutima ng'ogwange mu ssula y'e16 mu y'e17 Sawulo yennyini aseetinga ebisaanyizo nga mwavu bulungi nga tawasangako muwe muwala wange kubanga ate muwala wa kabaka abeera atya namba 2 oli muyaye okakasa otwale essanga lya mbogo nga namba 2 okakasa nedda okakasa osobola omutwala nga n'omulete ewo nga namba 2 olaba ne bwoba oli wakumwongerako omwongerako mu kyama tokyogera na kukyogera Obuganda ne bumanya nti omumbejja wamwongeddeko tebakulumba ku makya tukumisana omumbejja wamwongeddeko owulira Katonda bw'atandika okuseetingira Dawudi ebyobufuzi olyoka okakase Katonda nti ye tebamumanyiira kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri agenda kugaba eddembe mu nnyumba eyo ennyumba eyo ebeere ya ddembe kitegeeza abanyigirizibwa kati ababadde banyigirizibwa ku mulembe gwa Sawulo be balina okukola kino ekintu 26 awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana omuntu akuba ey'eddembe ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri obugagga bungi era anaamuwa ne muwala we era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri 26 awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono Dawudi n'ababuuza bagambye ki yagambye nti balinamukola batya
alina kubeera atya. Dawudi yagenda okwewulira nga byebisaanyizo bye babadde banoonya nga y'abiri. Y'alina oluwumu, ye munaku, ye mwavu, yajoogebwa, yatabalibwa, yatamanyiddwa. Ng'omusajja gwe banoonya y'oyo. Va ku by'abaana b'ennaku zino, njagala omusajja nga wa myaka 22 nga yazimba mansion ng'alina amamotoka ng'aga supiika. Myaka 22 ng'abirina yabikola ddi? Yabikola ddi? Gwe bannyoko babirina. Nedda bannyoko babirina. Owulira ebisaanyizo ebituufu okunoonya nga mwavu. Kati abaavu mugenda tulekeraani. Banoonya omuntu agenda okukuba Goliath nga mwavu nga munaku. Nkugambye yalangira n'okubajjako emisolo. Nagambye eyo ennyumba tega kuddamu kuwa omusolo. Ngenda bawa ekkaadi y'okunywa amafuta banywa ga bwereere, abo bo nga batambula amafuta banywa ga bwereere. Dawudi yagenda okwetunulamu nga yagwa mu bisaanyizo ebyo. N'agamba Mukama omponyeze ettale. Omponyeze ettale, omponyeze ejjoogo. Najja ekivume ku Isirayiri kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole yani asoomozza eggye lya Katonda omulamu. Owulira Dawudi bwe yanyooma Goliath gwe babadde batya. Yamutunulira omusajja abaddusa n'amuyisa amaaso mu ngoye n'amutunula ne ku busajja bwe nga si mukomole. Ekyalema Basawulo okukola Dawudi yakikola oteekwa okuba n'amaaso agasikaninga embeera n'ogisikaninga n'oyingira munda n'osikaninga embeera n'ogamba no ono omusajja ayambala pampa. Nze togenda kunfuga. Abalala nga bamudduka ogamba no ono Omunyarwanda alina ekikuta ayambala pampa tasobola kusiba nnyuma ye. Oteekwa okusikaninga ekintu paka munda. Kubanga bw'okirabira kungulu wano kikutiisa. Dawudi yagamba ono yatya okugumira akambe. Ono yatya okusalwa. Alina n'ekikuta yatumanyiira. Mwagambye nti omuntu amukuba afuna ki? Nedda. Omuntu ajjako Museveni afuna ki? Nagamba ono ono alina kasati mu mpale. Ono tasobola kugoba mbaata. Amufuna nedda amukuba afuna ki? Ne bamuddiramu ebigambo byebimu n'agamba kiwedde. Dawudi yajja yakolifayinga mu eyo embeera. Awe watandikira people power NUP. Ani atugirawo. Kakati ate ffe ab'omulembe guno wulira ki kye twagala. Tulemeddwa okumanya nti Goliath ye yatuleeta. Ffe Goliath ye yatuleeta kubanga yali alemeddewo ebbanga. Obulamu bwe buvuddeyo kulwakuba nti oyise mu mbeera embi kyekikuggyeyo okukuteeka awo. Ffe ab'omulembe guno tetwagalira ddala kulaba ku Goliath. Dawudi bw'atasisinkana Goliath tava mu ttale. Bw'otoosisinkana ebintu ebyo biyitamu tojja kuvaayo. Bwe bataakugobe mu nnyumba tojja kuyiiya kiddako. Nannyini galagi bw'ataakugobe mu galagi ye gy'obadde tosasula tojja kulowooza ku biddako. Yakugoba mu galagi Katonda ekintu kyasikukawo ng'ebyokusaaga n'akugoba kubanga obadde olina fankatability. Bana etumbi mu kiro lyakomyewo. Fankatable etumbi mu kiro lyakomyewo. Annaye programu eri yali teyeefudde ekirala. Fankatable ofuuse fankatable awantu ne bakugobawo ne bikuluma bwe bakusekerera bakukasukira obuntu. Simanyi oli mwana wa myaka 2 wali wafumbirwa omukazi wa myaka 8 simanyi akugobye akasukidde andawe yebweru bannange n'ogenda ng'oswadde n'ogamba Mukama
siddamu kufumbirwa naye nja kuwasa. Mukama siddamu kufumbirwa naye Mukama ngenda kuwasa. Okirabye kati n'owasa omukazi n'obeera omusajja w'obuvunaanyizibwa naye ng'ojjukira experience nga Mukama mukadde Natembo yangoba. Mukadde Natembo kye yankola naye gwe kyali kikututeyo kyali ki? Omwana Dawudi yalina amaaso agasikuriininga mu ddakiika yali amaze okusikuriininga omusajja yenna ng'amumazeeyo. Agamba ani mbwoyo jeno ate nga yakwata ente edde yakwata ente no nalabyeko agamba simanyi yaliteekayo kitwiti oba ddi oba n'agamba kirabika bakikomezaawo obukomya ninga yakirabako oluvannyuma nga muzeeyi avuddeko tewali civilian agenda kufuga ggwanga lino anaddako alina kuba musirikale obanga wa poliisi kati nno tewali munnamagye agenda kuddamu kufuga ggwanga eryo teri munnamagye agenda kuddamu kutufuga teri munnamagye addamu kutufuga mulyoke mutegeere teri munnamagye agenda kuddamu kufuga ggwanga Uganda eryo. Besigye ne Museveni batumala batumaze batufuze mu opposition ne mugulu tewakyali munnamagye kuddamu kubeera leader of opposition tewakyali munnamagye kuddamu kubeera president w'eggwanga eri. Mumanyira baani mutwetakuwa n'ebikuta byammwe. Dawudi n'abuuza ono omusajja aliko ekikuta ng'ebbanga lya nnaku 40 lye bamazeewaawo tebalabanga nako nti omusajja oyo alina ekikuta. Oteekwa okusikaaninga embeera ng'obudde bukyali. Embeera nga oteekwa okumanya wogenda okuyita mwene embeera. Dawudi yayita ku kikuta n'agamba eyo y'ensonga emukubya. Simukubira kirala. Kubeera na kikuta myaka egyo. Ate otumanyira. Atali mukomole. Amanyira abakomole. Twakumira mbalu. Nabamuse ebisaanyizo byonna Dawudi abiguddemu byonna bibye. 27 abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta. Yababuuza afuna ki ne baddamu ne babimubuulira biri bye bagambye. Dawudi n'agamba kati kiwedde. Era immediately bw'oluddako olunyirirawo oluddako olw'abirimu muganda wajja mugamba gwe otandise nkumanyi ddayo ewaka. Omwana ali mu kudduka bizibu afunye chance aze ku gundi ng'omumanyira namubuuza gwe kiki nkugamba nabaleetedde migaati mwe mwajja kulya bibyo mugende mulye ndeka. Namugamba kakati endiga za taata namugamba anti mmwe ogwa mmwe gwa kunywa mata gagali amata gammwe n'ezikubusiza mmwe mugende ku migaati mwe mwamanyira migaati nze ndeka. Dawudi nakira mu kiwonvu n'akomawo n'omutwe gwa Goliath. Dawudi n'atandika political party. Dawudi bw'atyo bwe yatandika political party mu kusomoozebwa okwaliwo mu ggwanga nga tewali muntu asobola kusitula mutwe. Dawudi n'atandika political party. Oyagala okupuruvinga nti Dawudi yalina political party era ng'eringa eya Nuupu. Genda mu Samwiri ekisooka essula 22. Essula ya 22. Dawudi kye yavaavaayo n'adduka n'atuuka ku mpuku ya Adulamu. Otandise political party tosobola kubeera na mirembe nga tonnakwata buyinza. Kati mbiro kye yakola kyawonya ggwanga. Kati ate mulabe wa Sawulo. Sawulo yamusuubiza ebintu. Kati ate embiro ya munoonya. Adduse agenze. Essula ya 22. Dawudi kye yavaavaayo n'adduka n'atuuka ku mpuku ya Adulamu. Awo baganda be n'ennyumba ya kitaawe yonna baakiwulira ne baserengeta ne bagendayo gy'ali. Awo buli muntu eyali alaba ennaku na buli muntu eyalina ebbanja
na buli yalina obuyinike ne bakuŋŋaana gy'ali. NUP esukka waawo ayina obuyinike ayina ennaku abangibwa bonna ne bakuŋŋaana olw'okuba eggwanga lyonna ekyo kye lyalimu kyatandika na kya muntu omu akuba Goliyaasi bamugye mu bwavu ekintu nekikula. Gade His Excellency Kyagulanyi yatandika agenda mu palamenti, bibye kofe muvubuka munnaffe agendeyo, nedda agendeyo naye alyeko kubanga yatulwanirira wano ku Jennifer Musisi agenda omurasita naye alyeko naffe abarasita batusuula obwedda agenda alye fera kale tunawulira nga weewo anti abakyala bo batunaga ffe Museveni yantujja emanju Kadaga tomumulaba omukazi akugamba ebyo ayambadde sapatu emu ya bbulu endala nigiina ya yero wabula mu mativu toyogera ku Museveni yantujja emanju laba Kadaga katalo gakyere mama Nabbanja ye prime minister Museveni yatujja emanju abakyala basobola okubeera satisfied ku lwa Nabbanja okubanga atambula n'amagye kofe naffe ng'abaana ba ghetto all away from Kivulu Dangala Kamwocha Dangala weya uwaffe agenda alyeko. Twagenda okumaliriza nga abanyigirizibwa ababanjibwa abatalina we basula bafuuse ensonga mu ggwanga. Kusula mu mikwesese kati mu mpuku political party yamaze dde okufoomingibwa Katimbiro. Katonda takola kintu nga talina kyategeeza. Ebintu byagendera ddala wala bikyali bino bya pulezidenti okudduka okugenda mu Amerika weebiri wano weebiri gwolabanga struggle yawedde nedda struggle yennyini wulira n'afuuka omukulu waabwe. Otuuka wali ekamwokyaawo nga waliyo olukuŋŋaana n'omala oteega ku mulyango awo ebweru n'obagamba nti alina emitwalo 5 yafuluma ne Lubongo yayinza omukuba kibooko n'obagamba alina emitwalo egi yafuluma wano kasabira nga si biseera byakwewandiisa nga kaadi ngeza salimu sale tezinabayingiramu awo n'obagamba buli alina 5 yafuluma wano okujjako ababaka ba palamenti bo basobola okuba nga babeera bazina ne Lubongo yo mukuba kibooko. N'obagamba mbagambye alina 5 yafuluma wano giteeke wano obagalamira wali oyinza bakuba kibooko ne Mama Lina Zedriga kibanguwa mu kibiina ki Zedriga mwogeddeko ekigambo nedda okujjako Mama Lina Zedriga yeka yawona former judge. Lwaki Katonda afunayo obudde n'akolera ababadde tebalina n'abakolerayo political party n'abaleeta namwe n'abasitwa n'abaleeta ku gundi kubanga Sawulo yali amanyi ate balivaayo ddi abo balivaayo ddi nga talina na birowoozo byabwe tabalowooza nako twatuuka ekiseera nga batusuula gwe embeera neryoka eyimira mu ggwanga Uganda nga yeetaagisa batalina bakazi oba abalirwedde okuleka abakyala baabwe ababanjibwa ennyo abatalina we basula ababonaabonedde ku byeyo ekiyumba ky'Abawarabu nga byebisanyizo by'okujjako Museveni. Ebisanyizo by'okujjako Museveni oteekwa okuba nga mu nsi tolinamu kintu okujjako gwe n'obulamu bwo. Ate Ebeni nze simubala oba gyali bw'aba taliyo abo kati be bajjako Museveni n'abakuŋŋaanya bonna ne bakulumuka okuva ebule n'ebweya Budaama biki simanyi bonna boda ku boda kati ne batandika obbayiribya ono nga ye mukulu waabwe political party ewedde
era gwe oyagala osome bayibuli ng'egamba awo Dawudi n'agenda n'awandiisa political party ebeera bwetyo anti ey'ababbi yonna NRM buli mubbi alimu NRM mbu banoonyereza enguzi sente ezaakola nga mulonda seeke simanyi nneke seeke ekkololo zaavaawa nnyina mukwano gwange owa SFC kwolwo yannyuka n'obukadde 90 ekiro kimu kwolwo owa SFC yannyuka n'obukadde 90 atya ng'abasomola mugende muzireete azisomola yagenda okudda ewaka ng'alina obukadde 90 yagamba bano abasajja tebajja kutumanyira tubawe tubakuume nga tuzibaleetere ndi nga ffe twayuuya era ze basomba badde eno bavuga ono badde eno yagenda okudda ewaka okusomulula engato okugyamu yunifoomu okukola biki okugenda okuvungisa biki ng'ayina miliyoni 93 ekiro kimu sente ezo zaavaawo nedda sente ezo mwazijjawa NRM ekola ki naŋŋamba tujogeddwa kyannaku nti beebo bannaffe abatugamba nti banoonyereza ku bali banguzi era baagala tubasiime nnyo nti bakoze omulimu okutandika okukwata abali b'enguzi batugamba nti kebakutte ku Anita Amongo buli kimu kyakutereera anti yabadde atandikirwako enguzi olwo n'eryoka esaasaanira eggwanga lya Uganda bakugamba nti kino kye twakoze mukiraba ng'ekitono naye waakiri mutusiimeko lwaki buli kye tukola mukivumirira ne mugamba nti ebyaffe bye tukola bye bitaliimu kantu naffe twandiyagadde okubasiima singa muba mutandikira ku b'omunda bennyini ensi yonna beemanyi nti ddala ono n'ono be bali b'enguzi kkungwa mu ggwanga lyattu erya Uganda naye mukwata ku baana enzaalwa bwe mumanya nti oyo munnayuganda owa ddala temwagala abeeko kaaba nako mu nsi era bwe mumanya nti alina kyabafunyeemu oyo mulina omumulwanyisa okufiirawo okulaba nga byonna byabadde abbye mu bimusesemya kyokka abammwe ne mwongera obbapika omusimbi bo bagaggawale ng'abaffe bajeera tubiraba tubimanyi tayebwa deputy speaker wa paalamenti ewedde era bwe twogera ye deputy speaker owa paalamenti eddamu ey'omulundi ogw'12 kubanga yayiseewo bulambalamba n'atongozebwa okubeera deputy speaker wa paalamenti eno jjukira luli gwe mukutte abadde omuli w'enguzi lukulwe y'abadde sipiika mu kubeera sipiika abadde amyukibwa tayebwa kitegeeza nti singa wabaawo ebibuuzo abantu bano tubavunaana babiri lwa nsonga nti bye babadde bakola woofiisi bagibaddemu bombi teri mirimu gitambula nti sipiika agikola yekka nga deputy we takimanyiiko kubanga luli lukiiko sipiika ky'anaakola alina okubaako ne deputy we ssente ezinaafuluma sipiika bw'aba anazisayiningako ne deputy we alina okuteekako omukono lwaki Anita Amongo avunaanibwa yekka tayebwa n'atakwatibwako kubanga tayebwa munnaabwe ate sipiika Muteeso si munnaabwe bakugamba nti owaffe tumuleke alina okulya oyo owammwe tulina omuvunaana ng'omubbi